Anti guno omwezi gwa bivulu. Tebatuweweeza buli weekend katubeera n'ekivulu. Ndi ku Lugogo Cricket Oval. Ekivulu kyankya eky'omukulu Gravity omutujju. Nzize wano okulaba olwaleero bateeseteese batya. Bategese eki? Bali ku sound check. Balamuye yamutegese. Ngenda kubamba tambuzaamu mpola mpola tugende tulabe ki ekiriwo. Naye nga ku kyowulira bali ku sound testing. Bali mu kuteekateeka ab'obutebe batuuse. N'abantu abalala bangi. Aba sound we bali aba stage simanyi ani. Tugendagenda wali tulabe. Ani yakoze sound, ani yakoze stage. Enteekateeka eryeta. Byonna wali we tulaga. Okay. How are you, uncle? Alaikum salam. How are you? Ekifo nga bokya bali mu kukiyoyota. Tugenda wali tulabe bani abakoze ku sound. Ab'obutebe batuuse kitegeeza enkya omuntu ajja wano akeereko. Kuba tiketi si za bbeeyi. Kitegeeza abantu bangi bagenda okubeera wano ekifo kinene. Twakulaba bategese VIP. Aba VIP ndowooza bagenda kutuula wano. Yes, tuli Lugogo Cricket Oval enkya kivulu kya mukulu Gravity omutujju era ng'omwami Balamu ye yakikuttemu. Olunaku lwakutaano olwaleero tuzze kulaba enteekateeka eryeta era gwagenda okujja wano. Ba VIP ba mutwalo. Ab'embuto ennene ba mitwalo 3. Abatalina mpisa tebakola ki? Tebajja. Bisembi genda mu mwoleso nagwo gujja kutandika. Okuyimba live. Kubanga tokoze rehearsal za mwezi kutoyimba. Abajja okola live ndowooza nsubirawo Gravity n'omutwalo. Abasigadde bonna bayimbe CD zaabwe. Kubanga libasinga okutegeera. So tebijja kufuna buzibu bwonna bwa sound. Kibira tujja kufuna ekintu ekisinga okuba ekirungi. Looking forward for the best show. Abantu enkya abasuubira okujja wano batuuke ssaawa mmeka? Abagala okujja nga bukyali ku ssaawa 4. Police n'amagye ge tuyita special forces gajja kuba gasazeeko emmotoka era oba olina emmotoka yo tupakinga mu Shoprite Forest Mall sayite Lugogo Kolola eyo wano emmotoka biri bemmanyi ebya green tugenda kuziba ekkuba eyo tugandika n'obudde bw'okumakya ku ssaawa 4. So ajja n'emmotoka togenda kupakinga wano? Ogenda kufunawo pakinga? Tojja na mmotoka naye nga security omwani agambye kulukulu era tusaba n'abo abantu abajja n'ensawo temuleeta nsawo zammwe. Ensawo ezo yes ziba zizitowa nnyo abantu okubatawaanya okubakeberakebera si kirungi. abalina amasimu bagati. Yes, abalina amasimu gateeke mu nsawo yambala jeeri ebeere n'ensimu yo. Olina abayimbi wano abamanyikiddwa bwe bakola ebintu. Gravity omutujju alina akantu kakola ng'ayimba n'agamba buli omu ajja esimu ya awanike. Gravity mwennyini? Gravity akikola naye? Tukume torch taakakole ebbanga abantu bagamba bakuma torch bawanika eno wansi enkya bakubiriza mwenna tewabeerawo awanika simu ye. Oli ne wabeera muyimbi ng'avudde South Africa nga yaani n'agamba ku matooki mugambe kumeyiyo tuweeyiyo tukozese eyiyo. Simu yo gikumire mu nsawo tunyumirwe endongo. Ziwedde kati anaawanika ne bakutwala tugamba nti banage kituuti yabaddembi nga tuveeko wano ate enkya tugenda kuba tukomawo ate tubaweebwe kyatambulire tiwabadde osubira kibafunye naye nga tusubira ku ekyo omukulu bw'aba yatukuttemu buli kimu kigenda kubatalate. Beerako mwebale nnyo okutulaba baami tubagala ne kibagalira ddala enkya tujja kukeerako tubawe kyonna ekinaabaawo. Temujjaminge ebyuma waliwo wano abatera okutegeka ebivu naye bajjamingira ddala ne tuba nga tetusobola kuwa bantu kikyotegeeza ebyuma network nebeera ng'ejja tetusobola kujaminga byuma kubanga abagenyi abakulu betusuubira abantu ba wansi balinga gwe nange abagenyi abakulu yesaba omutwalo ate lwakijaminga. So abanabawulire ne wamu bannaffe abaagala okupozitinga balaga essanyu lyabwe bwe liri eki kye balimu teri kujaminga byuma buli kimu kyakunyumirwa wano jangu onyumirwe enkya mutwala okuyingira aba VIP ab'embuto ennene ba mitwalo 3 security mweri kulukulu sawundi mumuwulire mabega wange nga naye mulungi nnyo
ddala wantu wanene nnyo era buli omu agenda kuba yeegazanya bulungi nnyo abalina emmotoka temujja na mmotoka abakyala bakwata handbag tojja na handbag babagambiddewo don't come with a handbag jangu ne kamanipasi kakatono oba yambala engoye muzoteeka esiriyo. Okay, omukulu mbadde nfulumafuluma wano bwe nti ne mmusanga omukulu waffe ow'ekivvulu bannange oli otya nyawo? Ndi bulungi oli otya? Nange ndi bulungi. Owulira otya? Nze tolinako yadde ka stress ku face yadde stress yakyate bino ebintu Mungu yasalawo ey'ekivvulu gwe ne bw'opulaninga ki nga Mungu agamba kati wakimba ne stress abantu basuubire kyenkya live oba siddi live music live of course oyimbamuko live ne batalowooza mbu ku kiwaani n'obayimbira ne bawulirira ddala gravity ng'ayimba. Okay, abana abayimbi abalala ogenda bakoleta twali mu kivvulu kya lutalo waliwo bambi abalemererwa live ate ne tuboogerera ayinza lemererwa live mukono walogo yali Mungu agenda yimba live live nze mulimu ne collabos nakola n'abayimbi abasigadde bajja yimba siddi. Okay, kati security abantu bamutwala omutwalo security eri very tight nze show sigwe kusosokola no show manyi engeri gye security bwebeera manyi abasigaye bameka amajja meka babounce bameka byonna mbimanyi ebyokukola. Okay, kakati tulina ekizibu ky'abantu abalabi bayina abayimbi abamu betumanya abakola akantu kano akokugamba jjayo essimu tekako tooki wanika mu bbanga abayagala kufuna kifaananyi ekyo ekirungi just kifaananyi tewali ati aliwaawo abantu bagamba ati aliwo eno bw'owanika ngeno batwala kizibu wano security bagenda kubeeramu n'ab'amagye kitegeera toyinza kizibu kyakubba muntu wano kigenda ba kizibu nnyo. Tubadde twogerako n'omukulu balamu n'atugamba abakyala tebajja n'ensawo handbags lwaki n'atugamba nti bajja kuba bakaluubirizibwa olw'abantu abangi abagenda okuba wano ku checking point kebera ensawo okola biki engeri gyali ku miryango kali yalina ensonga ze lwaki akyogedde bwati of course ofunayo kabaago omukyala ng'omukyala kalipstick mbamu obuntuntu abakyala abantu abali mu VIP eri waggulu VIP kuba ngambye abali wano be ba VIP ab'omutwalo kati VIP eri abeesatu basuubire ekyenjawulo kuba olumu bamanyi okutuula eyo ate nga balinga era nga baagala ku kyenjawulo eki tewali nnyo ati aliwo ekiriwo kuyimba tebasuubira sigenda balimba ate munayegwagadde yogera mazima mbwate ngenda kola kino ngenda no ngenda yimba music kuyimba kusanyusa entertainment sijja kulima mbwe ennyonyi ejja kujja kino kikole kino kyebagenda owona ekyenjawulo nti butabeeno ng'atudde eri kubanga kale ali comfortable nga teri mwekuutirizaako teri ki nga toyizi muli kumpi okitegeera kyekyo naye ate nze nganze nze nyumirwa nnyo ordinary muba muli mu kivulu bano muba muvimba nze VIP stayana zaagala by the way. Okay, ennyambala yani eyiyo tugisubire tewali ati ngenda kwambala temuli mu bitengi bikulukuta byakyate anti oba yeggwenda nyini kyo endongo yeyina okwogera ebyo byokwedikoletinga ate ndongo neba nti tekikola makulu. Abayimbi bwe bakola ebivvulu bino bajja ne batulaga ku bazadde ne batulaga ku bakyala nga mami wange bamumanyi ne mukyala wange n'omukyala tugenda muleeta ku stage sera amuleeta ku stage kwasi muyimbi naye bamanyi mukyala wange alaze ku show zange ebbanga lyonna ajja n'atuula eno twagala era gyalina otuula anyumirwe ayimirire akole ki yayimba luyimba okuwulira nti yenna nnyini kintu si yennyini kintu kino ekintu ky'abawagizi baffe bano ngamba okuwulira nti omwami akola ekintu kino wange akimanyi ndi wuwe mukyala wange akimanyi ndi wuwe naye nze bw'otanzijja ngamba mpulira mukyala wange bamumanyi bannange tumumanyi nange mumanyi nze mumanyi ate nze mumanyi nnyo naye kyeŋŋamba wano okuyimiriramu wano n'atwebazaako etaaga kwebaza muntu yenna kale abantu bayite mujje mubagire mujje mulabe music mujje munyumirwe entertainment masanyu ffe tukola mu masanyu ate okusanyuka mulimu omuntu atuuke saawa meka waneekya bakeerewo saawa 4 engeri gye kuliko bino ebyo ogula tiketi ku momo ku simu kiyinza okutwalira obudde nga bateekamu zimacha antikodi biki kuba tiketi ate eyo ya sente ntini ya 15 gyogulidde ku simu MTN yabasaliddeko bw'ogulirako MTN osasula 15 abaffe so abalina MTN jangu kino ekintu kyakunyumirwa teri byafunamu kwate ekyengenda kufuna sente ntono nnyo esente ntini kalowooza stage ya mmeka ekisaawe ekya mmeka abakozi abali wano abakozi ba mmeka okulanga engeri gye tubadde tulanga kwate TV erangira bwereere radios tewali sente z'oba okola just kuddiza abantu kuddiza abawagizi bo bulijjo batugula omuntu n'akulaba nga gravity omu
ku mutwalo gumu oba muli abayimbi babiri najje wanalaba abayimbi 10 mutwalo gumu kwanze bampagidde sente sizijja wano ate siri mu bisiri munaku naye sente sizijja mu kivulu kino naye yo jengena n'ennyimba tegeera n'ofunayo bu endorsement bana abantu bebakupushinga okutuuka waawo. Okay, kati omuntu aliko MTN ajje wano agule tiketi ya 500 naye ate abantu 1000 abasooka bwe bagwayo nga edda ku mutwalo. Okay, tweyanze tukwagaliza ekivule ekirungi banange yoyo omukulu tumwagaliza ekivule ekirungi mukeereko bambi security enkya balamu abagambe temuwanika amasimu yena akugamba wanike esimu mugambe wanike eyiyo security weri nyonyo gulugulu njibuliddeko wano nga baleeta aba security so temweraliikirira abakyala baganya okujja n'ensawo bo batayagala bakubberwa kyo tambula n'ensawo mwe bivulu bwe biti toleeta nsawo nnene jangu ng'oli free yambala engoye mo so oteeka ssente zo no so oteeka ensawo zo n'essimu zo so ojje onyumirwe ekivulu nga tolina kyokutaba abaana temujja lwaki oleeta omwana mu kivulu omwana omuwere omumalako emirembe mu David utawo twali tuliyo ng'abakazi mujjuzaayo abaana ng'ogamba mulese baana kugema temuleeta baana mu bivulu abaana mubaleke beebake bw'oba waakazaala ebivulu byessonyiwe si mutima mubi mutima mulungi bannange so tusinkana enkya essaawa 4 ez'okumakya abantu mutandika okuba nga mutuuse abagulira ku MTN 15 ate abantu 1000 bwe baggwayo nga tonatuuka ng'oddayo ku mutwalo aba VIP wano VVIP the other side asinga kwagala ba VIP kuba be balina vibe so tulabagana enkya mu kivu kya gravity mwebale kwagala ebisya bannayuganda mwebale kwagala bannayuganda ate ekivulu ekyo bwe kiggwa tulina ekivulu ky'omukulu Chris Evans nayajja n'abalala bangi nnyo tubeerewo nga tubawagira kitalo ddala ekyolengera Press naye ng'ekyatujja kuba tubawa updates asimbibwa ntya Karaji site Segayaza so bambi banagenda okusiika lunaku lwa nkyasi lunaku lwaleero njagala tubeere bambi bayitibwe balenye okujjumbira omamwe balenye okukola omulimu obulungi omukozi naddala ng'abantu badde tebamumanyi nyo tebadde tamanyi ekikula naye mwebale nnyo Cinderella baby n'abalala mwena bali kumuma mwebale omulimu obulungi gwe mukoze enkya tusinkanayo nga tusiika ate bwe tuvaayo ffenna tugwere nga tulinga n'ebivuga eddala n'emyezi nga bwe gyeddiringana gyonna bivulukiriwo neyanzanyo neyanzege ate babaganye mwebale kulaikinga mwebale mwebale mbagala